kukomera ninga yali ajja kukola ninga bingi bitulina okutuukako nganze omwana w'omulwanyi nina kuba Lubaga mulimu baganda bange bakitaffe abalwana baganda baffe nina okuvaayo okulaba nga nsakira abaana ab'abalwanyi nina okuvaayo ndabe mobilization ya NRM okulaba nga abo bamobilizer mbasembeza ku ntebe ate kuba amaanyi nga yina ate era kyo kisobola era njagala okuvaayo okulaba nga bamobilizer mbasika tusobola okulaba nga bano bamobilizer ababadde bavaayo ne bagamba mobilizer bankoyeza mu office no nze nyendala kutandika ngaawo Lubaga nina omulamu gwagwe ngenda okutandikirako ngenda kuteekawo sako nga yabamobilizer aba NRM mu Lubaga nga nze Majamberera budde bonna ngenda girangirira ng'etandika okukola era natuddemu n'abantu bange ne cabinet yange ne tulakubaako omulamu gwe tusobola okukola ki okuzimba tulabe engeri gye tuteekateeka ekintu ekyo ninga nze njala kakasa Lubaga nti Lubaga luutu eri yatulema ne tutafunamu MP nenze nkakasa Lubaga nina okufuna MP era ekibuzo kyange awo kibadde kiri nti Majambere enkuba etonnya oba omusana gwaka nina okuleeta MP tulabanga Lubaga South waliyo wa opposition that's Katolubwama Mulongo Lubaga North waliyo Moses Kasibante bana ba opposition Katolubwama takulumya mutwe ngagwe sentebe yayingirira ku maanyi gaffe lwakuba abantu bamala ne bakyuka Katolubwama takulumya mutwe nize ndakulaga bino byenkugamba nkubuulira mu Lubaga nina okubeeramu ne MP nga wa NRM 2021 era buli mulabi wa TV eneno kimanye nti olutalo lwetuzeemu mu Lubaga twagala MP nga wa NRM ebintu bingi ebitatuukiddwako baganda baffe babonyebonya abana tebafuna mirimu ba MP tebabasakira lw'okuba mu opposition naye nga ate NRM ffe tuli mu kiki mu buyinza kati njagala kulaba kumanya weakness eririddawa naye mmanya amaanyi tugayina era MP muleeta mu Lubaga ekifo ekyo kyoyagala bwentunulira ndaba ne Sinkatongole oyo nno omusajja w'amaanyi yaliko ne national treasurer yaliko akwatira ensawo ekibiina kya NRM gwanga ddamba bw'oba olaba nti can you defeat mukulu Sinkatongole kati kankubuulire abaganda balina olugero tikasajja kampi okanyomera wa mitalamuka kati Sindi Katongole bw'aba badde tagendangako ku muliro empologomeze ekabira Lubaga empologome ekabira wa Lubaga bino si bya muzannyo yaliko treasurer wa NRM yes abantu bebayogerera babimanyi bingi byajja bikolebwa abana Uganda lwakuba tebaba na ntondo ne balimbwa bino ebintu si byagamba nti bajja kubalimba challenges nyingi bakubiddwe embooko ebyo byonna balina okuvaayo babikole ki babimanye omanyi bw'otaba na ntondo tokola ki bw'otaba na ntondo oba ovudde ku kumanya kubanga buli kintu kyonna bakola ekibi n'osanyuka naye nga Sindi mwana kunze mu byobufuzi nze nzaaliddwa njagala kukakasa nzaaliddwa basajja abaleeta NRA be banzadde kakati mwaba bisanze ku City Square tumegane nange ngano wange buno si munyu nti buli mu maka gubaamu obuddo bwa RA eri yaleeta NRM bano gye basanze ku City Square bajje bagyeyagaliremu nze obuddo buli ate bwe nzize nga panyoyo nzize mukola ki muyita mu bino si bya muzannyo wowola bwe bunafu bwomwe nga NRM naddala ku nsonga z'okulabanga opposition ebakina ebatwalako ebifo ebyenjawulo kubanga wateekeddwa okubaawo nga waliwo obunafu tosobola kugamba nti muluzinga ba MP ab'enjawulo ebifo ebyenjawulo ebyabakulembeze n'ogamba nti wali kyebakuba gwenga gwe mukulabako muna NRM tekisinga okubakuba si sogerera walala njogerera Lubaga ewange wenkola ki wemmanyi actually ne wali opposition yajuddewo naye empologome tandise okukaabira mu Lubaga obumito buyinza kubeera mu Lubaga ng'empologome tandise okukaabira mu ki ate enjala egiruma kuba enjala ennuma njagala NRM MP okubeera wa mu parliament kakati kino kyonna kiraga abannayuganda abalala bonna ekituleetedde ekisooka nkwe mu NRM enkwe naye zonna tugenda tuzikwatako amazima n'okukola
butunakola ebintu ebyo bisatu wano defeat Lubaga ne Lubaga wano nze kugambe kwetonye kagwake Lubaga nina okuleeta MP akulaba era tuliriza ku ABS TV program akafubo omuvubuka tulaba kikyayinza okusubiramu ku nsonga z'okwekulakulanya n'okulaba natinga bamunaokirawo bwabo kubanga bwe mba nvuddeyo tusobola okusakira abavubuka abaffe Operation Wealth Creation tubasakira tusobola bintu bingi abavubuka bangi bakaaba emirimu ebyo byonna byenjagala okuvaayo tujje tukole ki tushootinge kubanga bino emirimu mulimu abantu abagamba oyo mwana waani ndefe tuzze tubakolere baganda baffe besobola okweyagalira mu kintu kino nga NRM ekyali mu buki mu buyinza kubanga bo tumanyi nti NRM ekyali mu buyinza emyaka bukuna emyaka miyitirivu nga tukyali mu buki mu buyinza nenjagala tukozese time eno tugende nga tuguledi tuzimba abaana baffe tulabe okulaba nti abaana baffe bajja kutambulira wamu naki naffe ekyo nkyagala nnyo ekyabavubuka okukulakulana era nabo nina kyemba planningira njagala era nga bwe nkugambye nti ngenda kusooka mobilization bali ababaddewo ba mobilizer ensawo yaabwe ngenda kubaako njala kubagulirawo sako nze gisigenda kubaamu na share negi wabula nze mbakwatireko ate mbasakire bwe masobola okutuuka ew'omuntu mbasakire abeemu ejjamba lyakola ki lyateekamu abeemu eddamba lyakola ki libajongeramu tusobole okulaba nga nze kyenjagala njagala Lubaga eba ekyokulabirako mu divisioni zonna eza Kampala ate nja kukikola kuba obusobozi mbukola ki mbuyina omenyi bw'amateeka mu Lubaga akkiriza bagana mwebuli olina teekateeka ki naddala gwe muna NRM ekibiina ekiri buyinza kimusobola okulaba nate nga mukakkanya embeera eriwo obumenyi bw'amateeka nga ki obubbi okuteera amateeka mu ngalo obubbi tebuli Lubaga wokka obubbi tebuli Lubaga wokka naye bw'oba ovuddeyo ng'ogambye oze kukulaba tujja kukwatira awamu ne bwekikwatibwako ab'amateeka tusobole okulaba nga tubukola ki tubugoye naye mu bubbi tebuli mu Lubaga yonka abantu yonna ensi yonna babbi naye limiti tulina okukirimitinga bw'ogamba nti ensi yonna oli musanyufu n'ekyo ekigenda maaso munda mu ggwanga naddala gwe ate ali mu kibiina ekiri buyinza nanti yensonga lwaki nkugaye tulina okukwatagana n'ab'amateeka tusobole okugenda nga tubisalire ki entuto naye tosobola kugamba nti ogenda kugoba obubbi mu Lubaga otya ebyo njala biba bule kiringa ewuwe waka omwana abba ku sukaali obubbi tuzaala buzaali omwana ajja nabba ku sukaali onoomugamba sukaali n'asenako n'anywako n'agenda n'akolako kyakoze n'akola ki naye bwe tunaakwata ye tujja kumubonereza n'omukono gwaki ogw'ekyuma bino ebintu si byamuzanyo nze njagala omuntu ye ekyo kino kibabuulira abandaba mwenna omuntu avaayo azanyira mu nteekateeka ya gavumenti siinaamu excuse naye tujja kufaafaagana kuba abantu bangi bazze bazanyira mu bino ebintu bazanyire mu nkolagana ya gavumenti egabye obuwunga ne baleeta obuwunga obufu ne bagenda ne bakola ebyabo eyo sijja kukolagana nakyo era abantu b'e Lubaga mwenna mbakakasa nti anaavaayo tukolagane wamu tujja kukwatagana naye anaavaayo ng'avudde ku miramwa gya gavumenti sijja kukolagana naye mukulu Majembere muzzukulu wa Ndugwa kubanga weddira Lugave amaanyi weyogeza mangi ogajjawa no amaanyi njogeza mangi kubanga kyenkola nkyagala ate ne benkolera njagala kulaba nti Lubaga ebeera ku ntikko Lubaga eyo erina ebintu by'amaanyi bingi ekitebe ky'obwakabaka bwaffe mwekitudde Obuganda Lubaga ebintu byonna ebinene abapolositanti tuli Lubaga abakatuliki tuli Lubaga kakati njagala Lubaga eyeyongere ku ntikko nga Katikkiro bw'abadde avaayo n'agamba nti Lubaga Buganda ku ntikko njagala ne Lubaga nayo ku ntikko bingi ebintu bye tulina okukwatiza awamu okulaba nga tugenda tukola ki tugonjoola saagala bagambe nti Majambere nzize omugubu gwonna baguntike no njagala tukwatize wamu tusobole ebintu byonna tubigonjoole ki fenna si Majambere okuvaayo bagambe nti
Majambere yazze empologoma yazze kati ekabira mu Lubaga no tuyina kubeera ku line ki emu tusobole okulaba nti tutwala Lubaga mu maaso kakati nyina kulaga ekyokulabirako abavubuka bavayo ne balimba government aba opposition ne bawuza obuwunga bufu president n'avaayo n'abagamba mungoyere kwako kennyini tulaba akawunga ke bagamba nti kaki kafu era ne bakagwe akawunga kaki kalungi kakati waliwo abantu abamu ebintu bibajja bakola bonga bo balina kwonoona government naye ekyo sikolagana nakyo era oyo tugenda kwambalagana nkulu Majembere Tereza mba opposition be bavayo ne bagamba government ita akawunga kafu oba kituufu ddala kali kafu akawunga ako manjala kubuulira opposition ya wano Uganda yalemu ekintu kyokkola kino njagala kibabuulira wabula omuntu bwakola mwe muliyo kwonoona biri bye bakoze eki bibakoze akawunga tikali kafu mu akawunga tikali kafu kuba nze nakagabako mu Lubaga nga manyi era we twagaba abantu baali basanyufu nnyo parliament bwe yafaayo nekalagaana adde omukyala beekalitwala kadagasa kuna abaka benjawulo abo bayina ebyabwe bye bagujubana nabyo bali bakikola kusiga government yes bayina ebyabwe omuntu bwagugana nti abo miliyoni 2 bazikoleka accountability nti ate kino novayo noyogera ebyo kitegeeza bayina ebyabwe bye bayisaawo ne bajja ate bakubeki government enkwatagana yava ku miliyoni 20 toli atakimanya omuntu ajja kuvayo ajja ayogere byonna byasanze olw'okuba ziri miliyoni 20 tagafunye nakugamba wane waffe Uganda for God and my country abantu abasinga bagivaako for God and my stomach bakolera mbuto zaabwe lwaki olowooza nti bakyayina mwoyo gwa ggwanga ogwo ne bakolera embuto zaabwe kakati bw'ovaayo ng'ozze kwonoona gavumenti eri mu buyinza ate nga ne ssente ze mulwanira ye muzijje muyo osege kati kitegeeza nti abamu balina byabo bibayisaawo tebajja kukolera ggwanga wabula balina byabo bibakola ki bibayisaawo olowooza si kabonero akalaga nti gavumenti gy'otemba eteremeddwa Uganda NRM musimu nnyo nti buli maka kubaamu kino njagala kikubuulira amaanyi tukyagayina gwe gye mmanyi gy'oyita amaanyi ogalaba aga NRM tukyali mu buyinza sofa emyaka bukunya buyitirivu gye sijja nakusobola bakola ki bagamba kubanga tulina structures zetugenda tukola ki tuzimba lino ddaala olina atuukira waggulu nga n'abazzukulu bafiya era ng'omugezi avuddemu ekyamazima oyogedde ku nsonga za Lubaga North n'ogamba nti ogenda kuleeta ba opposition ogenda kulaba ng'oyingiza ba NRM buyinza okusinga nga bwe gubadde omulembe guno tulaba olunaku olwaleero abantu bavuddeyo okulaba nga bajjayo omutwe okwesimba ositunda bakulaba nnyo bantu ba NRM nga bwe tulaba abantu ab'enjawulo omuli ba people power ow'amaanyi takeera ow'amaanyi takola ki takeera eyo ngombo si yabanafu yakikugamba kyenkugaye tewamaanyi takeera firinda ku olulimbi olwaffe njogeredde wano ku BBS ate mmanyi wano wenjogeredde njogeredde namukumpi na kyaki n'omukisa nagwo ngutwala oguli wano kuki ku kyaki n'amaanyi ngenda kuvaawo nga ina kuba njogeredde kumpi naki ne ABS ne kyaki yaffe wano ngenda kuleeta kugambye ngenda kuleeta ojja kugamba ojjaga nti ekisajja ekyo kyayogera sebwe nkugamba tulina okuleeta NRM tulina okuleeta muli ngeri yonna oba kiki okagwake kitonye mpaga njagalamu MP wa NRM nga tukyali ku nsonga tukyakubaganya ebirowoozo n'okulaba ngeri ekinaddala ku nsonga ezigenda maaso munda mu ggwanga lya Uganda tukyazizza muna NRM omukolo Majembere Kamuntu Ssemakula tukubaganya ebirowoozo ng'ate bwe bitambula gwe azze atambula n'okumanya era azze alaba ensonga ez'enjawulo ensonga nyingi nnyo esyagira maaso n'okupanga ate zikubaganyizibwako ebirowoozo ku nsonga za scientific elections bwetuuka ku nsonga ya scientific elections akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu ggwanga lya Uganda akomulamuzi Simon byabakama akavaayo ne kagamba nti okusinziira ku mbeera eriwo ne ku byobulamu ebigenda maaso munda mu ggwanga lya Uganda embeera yandibadde ya scientific elections era mu mbeera yemu tulabye abantu ab'enjawulo okubadde ssabawuliza wa gavumenti Lyambia Ruhanga egendako mu parliament okulaba nate nga batembeeta ensonga eyo Ephraim Kamuntu bayisiza amateeka naddala mu bibiina by'obufuzi ku nsonga za scientific elections kyebuvuddeko banaffe aba FDC nga bakulembeddwa omusenkagalo w'ekibiina kyabwe Patrick Amuriat balabikako eri akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka mu parliament y'eggwanga lya Uganda akakulemberwa Jacob Oboth ne bagamba nti ebyokulonda guba guno omwaka bekuba nga tubisazaamu tubeere nga tubisazaamu
nenga tugoberedde enteekateeka enambulokofu evunanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu ggwanga lyattu Uganda okkirizanya ne Patrick Amuriat ku nsonga z'okulaba nga kasazibwako Amuriat si yasalirawo eggwanga lyaffe Uganda ninga aba stakeholders oluzo naye si yakola ki bakireete bakole referendum babuuze abaana Uganda nti ekintu kino tukikole tukisazeemu oba tukikola ki tukyalina obudde bwa referendum kukana kadde mbeera eriwo ebintu engeri kati gye tuba bifudde bya scientific osobola okubuuza zoom zazze n'omanya nti kati leero oli mu district Masaka nemufunayo abantu tukola ki tubuuza naye Amuriat talina wasalirawo ggwanga Amuriat targets tuzimanyi bw'ogamba zoom singa zoom yebadde ereeteddwa nga bakulonda wandikirizanyiza nayo nzizikiriziganya nayo kuba amaanyi nga yina nti nja kuwangula nzikiriziganya nayo neera kyenkugamba njagala kubabuulira nga mbagamba bino byenkunyonnyola nze ebyo ensonga zikyali mu parliament sijja kuziwa nnyo buki budde naye nga mulimu abantu abamu abeenoonyereza ebyabwe nga ba Amuriat ajja n'asuula ejjinja mu njoki n'alaba ekivaayo nti sirika abo bonna bali ku tageti za kulaba nti bazza Uganda muki emabega ffe twagala Uganda ekula tuzadde abaana baffe balabe Uganda ennungi tuzimba Uganda wabula tetuli mu kuzimbulula kino kyenjagala bannayuganda mumanye nti bwe tuba tuzimba Uganda coronavirus government si yaleese coronavirus ate nsuubira nti tali mu Uganda yokka ensi zonna gyakola gyaki gyali bwe tunaalaba njagala kubabuulira mu bwemuvaayo ne mugamba nti oba okulonda kuyimirizibwe kiyinza obutasoboka olw'entegeka ya gavumenti bwebeerabye nga erina engeri gyeyinza okukugiramu abannayuganda okutafuna kirwadde kya coronavirus esobola okukola kubanga ekisinga obulamu kyekirina okuba ekisooka life first kubanga nobwoba nga oyingidde muoli member wa parliament naye nga famire yo yonna bafudde bakoze eki baweddeyo ogenda kwegazanyizaawa ebyo byonna njagala kukibabuulira nti obulamu bwe bulina okusinga nze abannayuganda mwenna singa mwe abannabyabufuzi mwasoose ne muvaayo ne mwogera ku coronavirus nze naalibadde wamu nabo naye bo bonna abo abasinga bonna bala balina tegekisi zaabwe biki bye bayisaawo DP tesobola kubeerawo nga Museveni taliiwo FDC tesobola kubeerawo nga Museveni taliiwo kakati nze njagala kukubuulira olwaleero ne babika Museveni njagala mukimanyi ne bamubika n'ebyesi gy'afa DP bonna bafa olunaku olwo newebuuza Uganda ebadde ki nolaba bwe bakunkumukanga bwewalaba amagye agabadde gafe South Sudan nga bafiriddeko Museveni ne basaka esaawa noli abuuza nti kituufu nekabika nolaabuuza kituufu nekabika kakati abannayuganda bye balina okulaba balina okumanya nti ebyobufuzi it is a dirty game ate abantu abamu baleke kubawabya bajja kuvaayo mu kamera wano emisana boogere bingi naye ngaekiro batuula nabo so kyogamba aba FDC okuva ne bagamba nti akalulu ka scientific tikaliiwo batuukeri ne bagamba nti abo beenoonyeza byabwe ebyo balina kubyogera misana babyogera emisana ekiro boogera nnimi ndala kinjagala mumanyi baganda bange abandaba mwenna nti bano bannabyabufuzi balina takisi zaabwe biki bye banoonya ebirala wabula tubagamba nti bazze kukolera Uganda no mukulu Majembere gwe tikyoyogera ku nsonga y'akalulu ka scientific kandi kubiddwa oba tufune state of emergency akalulu ako kakubwe bwe baba nga gavumenti yalaba engeri gyegenda okutangiramu abannayuganda akalulu kagende mu maaso aka scientific yes oli mativu nako ndi mumativu nako kagende mu maaso omanyi gavumenti kino ekya scientific kiyamba ani ffenna kiyamba nze kuba bwoba scientific bwenzija ku TV wano nempawo obukadde bwange bubiringeza mu baloozi wobadde ogenda okonkonedde otuuke okubeeraale oba olina bwekyokoze eki okitegeera n'obutatwalira bannaffe buki kituyamba butatwalira bannaffe si kyakusevinga naye butatwalira bannaffe bulwadde kubanga tukyayagala abannayuganda baffe
baganda baffe bato baffe bovaayo eno nyinza okugenda n'abulwadde tutudde mpisa abantu bameka nembatwalira corona nkoze eki gavumenti gyotembe tebe kibiina kyolimu ekyebyobufuzi kya NRM olowooza kinasobola okuwa omwaganya bali kudda olwabula gavumenti ogenda ku mikutu egya gavumenti egyenjawulo ndaba bonna bajja esaawa eno wali owulidde nti gundi baganya ogenda ku TV Dr. Besigye bamuganda ku maradio ag'enjawulo even ne ku TV y'eggwanga gye buvuddeko Just Court yagambye aliyirirwe okumugana ogenda okuba campaign ku TV y'eggwanga. How sure are we nti tebatuganira ddala ku bantu abalina emikutu egy'obwannannyini ate ebintu tekisoboka kubanga bataddewo ndi akalulu ka scientific okitegeera wano TV mumuyituuza abantu mumubawa amawulire era tewasobola kuŋŋamba nti mujagaanibwa ekyo nkisibako essira ti bwe munaaba muganyiddwa okuba naffe awo tujja kulwana wamu namu era tusobola okukuba omulanga gwaffe naye nga nsuubira gavumenti bw'eba esazeewo ekyo ensonga eyo tejja abantu bajja kwegazaanya era ku TV n'amalediyo gagenda gabwa gavumenti egenda gabwa amalediyo ne TV sometimes awamu oli mumativu nti gavumenti esobola kugaba rediyo nezibuna kakati naawe oyagala rediyo nze niza okuba nga njagala oba nga sijagala naye anti mumulemeseza enkulaakulana e Kampala wano nze nga nze njirina opposition kati gwe toyagala olina okuzannya bulungi ova eno ku defendiyo odefendinga oli asembayo mu kyalo. President yavayo n'agamba nti mu weeks 2 weeks 3 bagenda gaba amasiki zibone eggwanga lyonna katutuuseewa masiki iyi ensalo zaffe zonna manyi obulwadde buno obadde buva nnyo wabweru ensalo tulina we tutuuse olaba kati bw'otunuulira kyotera nonti kyotera mutukula bw'ojja n'ogenda busiya katuna South Sudan wano ne mule tulina kye tukoze kubanga obulwadde oli mumativu n'ekyo kikoleddwa ndi mumativu ate nendaba bannayuganda abamu bakyalina obusobozi kuba balabye obulwadde buno engeri gyewulize bwe buttamu abantu abamu basobodde okugenda nga babwetuusaako nga ne gavumenti nabukola ki kubule kubanga bw'olaba ekirwadde kino toyinza butadduka kuba abantu bangi bafudde America zensi ezisinga amaanyi China naye abantu bakoze eki ne gavumenti egenze ekyalwana n'ensalo ezo omanyi abantu baffe abannayuganda abamu tuli impension abamu badduka bave mu mawanga ge bakola ki ge balimu bayitira ku maborders awo ne baleeta obuki obulwadde n'abantu abamu Uganda eno is a part of Africa abamu badduka e South Sudan badduka mu nsi zaabwe bajja wano bamanyi obujjanjabi tubukola ki tubuyina era kusungu wali olabye omulwadde wa corona afa ne waffe tetunnafiisa kitegeeza nti tukyafuna ebizibu bingi nnyo ku maborders olw'okuba wadde tetunnagabira bano abafa b'omu tawuni wano katusooke tubunye amaboda gano tubeere konkusuwa nti boda zino ezaffe ezijja abantu we bayingirira tulina kye tudifeninze kubanga abantu baffe bangi bayingira enkya neki neggulu ne bobeera nga boda omanye eri safe coronavirus tujja mufuwamu tugenda kuyisa muka mu kiseera. ABS TV jako ABS TV ekumweza ebirowoozo kyakupaganya ebirowoozo naddala ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda buli omu alina walaba ensonga ze nawo obaolyawo olina walaba ensonga zo tulina mukulu Majambere ono nno muna NRM Kayingo tusina okutujuliza nti taatawe era be bamu ku abo abaali bannakibiina kya NRM abaali ab'ensonga mukulu Majambere bwegera ku kigambo kya NRM tuli olunaku olwaleero abavubuka bato nga ggwe batandise okuva mu kibiina kyammwe kya NRM okudda bibiina ebirala gamba nga People Power kikimuliro kyoguli eyo tegusuulwa yavuddeyo neyegatta ku Bobi Wine abaana bavuddeyo ayina maanyi kyoyo nze kugambye NRM agenda kukulaga bafuulufi genda kukulagira ku bafuulufiga Ashibaga Kato abo bonna tetunamanya nawe oba we bagwa tetulina na front ze twabalumbisiza bakyali eyo bwe baagala baddeyo baagala babeeri tuboogera nako
ochuli NRM tulina abantu kakunya uya kakati abaganda balina olugero naye si lulungi nnyo sijja kuluyisa ku mpewo alibanga si lulungi luleke naye bagamba atalukutambulira akutika yaki yamenvu kati abo balina ebizibu byabwe nebinene abamu balina ebibeere kati tegusuula ngana people power eno abavubuka bangi bagenda kudduka ate bangi tulina betutaddemu remote ekyo nakyo njagala mukirowoozeeko waliwo bali ku remote yaffe nti kati tambula ngodde ebyo byonna weebiri people power threat joli ayitewe threat kati ng'omuntu ovaayo ogamba nti tulina threat ya Bobi Wine basekeredde abannayuganda abandaba threat Bobi Wine eryejjeeni ajja kuba president kuyuya mukamaawo tasobola nze mba nfudde Bobi Wine okuyingira ku ntebe bino si byamunnyo ekintu ekyo nkikozesa nnyo nti Bobi Wine okujja ku byobukulembeze kyova olaba Uganda Museveni akyalina amaanyi emirundi mutwalo bw'oleetanga eyo abo bajje beesimbe ku Museveni n'omuntu alinamu obwongo nga gwe bw'atunga naga kino mukebe mukalu nga weeyongerayo nga baleeta kalulu nze njagala kukubuulira olwaleero ogenda kulaba Museveni akalulu kagenda okuwangulirako Bobi Wine ngeze bwabazze sitaani n'amukema obwe mupya agenda kubuluzinga n'ebintu bingi byajja okuluzinga kubanga nsuubira nti bw'abanga Bobi Wine azze neyesimba tulina omumuwangulira ku bitundu 95 ku 100 buli wamu percentage yes amanyi ogajjawo agalowooza nti musobola okumwangulirako ebyo ebitundu nze omusajja asingwa okutambula Uganda yonna eno nga bw'ogiraba mu biseera bya kampeyini maze okulaba amaanyi getuyina kakati bw'ovaayo n'onyumya ku Bobi Wine nze kugajwe namuwangulira ku bitundu 95 ku 100 buli wamu people power tebalumya mutu toyogeranga na ku people power nze nga ndiwa people power kintu ekiri awo banenoonyeza byange ate ffe mwe tutuyina omukisa tugenda tubalayitamu n'obalaba nga bonna beebisse empi na ngumi empewo beebisse empi n'engumi embeera yebonyaabonya abavubuka n'olaba osanga ashibaga kato bwebanga embeera yebonyabonya abavubuka nabo bayita era lwaki temugikolako tugezaako kyova olaba ffe tetulina baana nabya tugatta myaka 35 mukyagezaako bugeza tugatta eno gavumenti tetujja kufa ku bavubuka bokka enguudo tuyite mu Kampala osanga zonna zijjudde ebituli okiwulira ebyo we have to balance the boat abavubuka kati njagala kukulaga genda kulagira mu Central wano Kampala Museveni yaziwa buli division miliyoni 10,000 Peter bakola ki zalagarudda wezo mbuuza zakola ki manyi obimanyi manyi oli wamu ate oli munnabyabufuzi zakola ki oba obukulembeze bwe bukyamu mwezaago kakati bw'ogamba nti obukulembeze bwe bukyamu kakati bwe bakukwatirako oyagala binoze byenziza okusooka okulwana ne Lubaga byebindeese nti bw'oba tusobola okufuna miliyoni 5 abavubuka ne bazifuna zonna ne ziggwerawo nze nkugambye n'obwoba ng'olina abaana ewaka n'osanga omwana ng'alina akabokisi aterekamu n'oba n'omwana nga buli kyafunye alya buli aliwo gw'oyongerako amangu atereka kakati Lubaga abantu bano singa twavaayo mu zino Central Lubaga Makindye Kawempe ne tubaako kyetukola ki kyetuseve singa ogamba era ejjamba singa lyajjadde ne tukola ki ne tukyalina ebyo ebizibu lwaki betuyina sigamba okulya bw'oteerumya toyina kyosobola kuba nakyo kube mugagga
singa abasajja abagagga wano tebakyakola kibatakola naye be bakyasinza okubeera okugoloka nga obudde bukyakola bukyali ate be bakyasinza okwebaka leeti ekyali maffe abanaku bwewebaka n'okugulu n'ogolola bwoti kati senkoba bwetonye ku makya bazimba ebyo byenjagala okugoba abavubuka tulina okubeera okukola abavubuka nzenda kutandika okubasakira mu lubaga nga mbajjamu mbatwale bakole ebyokola bwebiri ebyokola bye Museveni bwenkya neggula asiibagula amafactories singa lubaga tubadde n'obukulembeze obulungi ezo factories omanya nti yes lubaga ngenda kujjayo abaana buli factory gye baguddewo sofa lecho noteekawo lecho ya ntwala abaana 15 kati factories ziri meka oba oyambye abantu bameka oba oyambye abanaku bameka ebyo byonna abantu b'opposition bye batalaba no ate tulina ekizibu abaana abo ab'opposition banyooma emirimu lekyogamba ba opposition aba NRM bo bakola kyova olaba yes amafactories tegali empty abaana b'opposition munyooma emirimu nange ntwaliddemu program akafubo tuli ne mukolo majambere kyakubaganya ebirowoozo naddala ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Program ebeera okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 ez'okumakya. Tuleeta abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo, bannabyanfuna, bannabyabufuzi, ne tulaba ngeri kyesobola okuba nga ate tukubaganya ebirowoozo n'okuteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe Uganda. Muna NRM ekibiina kyammwe kiri ready ku nsonga za scientific election. Yadde tuli mwogezi wa kibiina nekakasa oli mwana wa mujju. Ekintu ekyo kikyali mu kubaganyizibwako, sijja kukyogerako. Lwaki tokyogerako? Abaganda bagamba ebintu baba tebannabisumulula biyinza okunjiikira. Bagala okusobonaako olwaleero bannaffe akikako ku ntiko mu NRM kajja kubaganya ebirowoozo. Kitegeeza kiyinza okufuuka ekizibu ne kirema. Lwaki bakireeta? Owange nkugambye ebyo bikyali mu ffumbiro tebinnajja waffe bampala enywera miki guwa bikyali muki mufumbiro katulinde tetujja kunoza kurimu oyo nga tannajja tuyinza okufuna ebizibu ekyo kireke tugende mu maaso kusooka zigenda maaso mu ggwanga tugenda kulaba ku nsonga enkola ya poliisi emirimu gyayo egy'enjawulo. Tulaba nti Masaka waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Walugembe yagumyeko omuliro. Kasese waliwo Reverend yakubwa essase kasookera ku Reverend we Kasese walabye amateeka gakoze oli motivu nekola ebitongole bikomaddembe gye bikolamu emirimu no amateeka gakoze ki gakoze etteeka lyakoze yagenze tali mu court tali justified n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe kambabuli lwaki tutunidde etteeka okukola naye ekikola ekikoleddwa mu tteeka n'obwozaala abaana otuzaala mubiri naye bano b'osanze nga bakulu wadde obongeddemu skills owulira naye olaba ozaala abaana n'ozaala omubiri n'otazaala mutima gwo naye bano b'osanze nga bakulu tomanyi na families mu baakola ki mu baakulira n'entegeera ye naye yajja ali naffe tumwongeddemu skills zaffe tumwongeddemu okumulaba nti atuukirana n'omutiino nga ffe gwetukola ki kakati kyenkulaga nti bwe tuba tuzaala mibiri security yes tulina oginenya ekitono naye ng'enkola yaabwe balina okwongeramu okulaba nga basajja baabwe babateekako omukono ogwaki ogw'ekyuma yes ekweyo ensonga no kati ate ku ky'omuvubuka w'e Masaka Walugembe kibi nnyo era nkubagiza abafamire ya Walugembe bwe kibanga kyalabiddwako ng'omupoliisi asaba sente oyo omupoliisi asaana kusiba nga bwe twakola ku bannagirinya n'ava ne mu poliisi n'asibwa bwe kisaana okuba bw'aba bwabadde basaba ki nsimbi akwatibwe bunnambiro naye nga obunafu buli ludda wagga oba olaba nga gwali mu kibiina kya NRM era muna NRM kakongolero point njikuwadde nenkugamba tuyina ekizibu kimu mu magye tuyingiza abantu
tetumanyi mitima gyabwe tetumanyi famire mwakoze eki mwavudde kati ekyo tujja kufuna challenge nene kubaya bwebakola ensobi evumaganya ki gavumenti mwaba opposition ne mugisuusuuta nnyo muyinza okugamba akubye omwana avudde mu state house okiwulira yes ngeyoyo ne mulinda okugamba nti oba akubye omuntu oyo wa first family ebintu tubwe bityo abo opposition ne mugisiiga ebizigo naye nga mulafu tuzaala mibiri tetuzaala miki mitima ekyo singa aba opposition munaamanye ate ebintu bingi bibaawo ne mu America obalaba abantu batulumizibwa bafa mu mbeere buli embeere kolaki wamulaba gwe bamenye ensinga afraid yes ebintu bigenda bikolaki bibaawo tebisokedde wano mu Uganda ate era ensi ekula eyina okubeera ne challenges buzitya ezenjawulo ate era ekyo kimala ne kikulaga n'omanya weakness yaffe mu security n'omanya nti kino bwe kiba kisobodde okubeerawo kati nnakwongeramu kino nnakwongeramu kiriwa kino nabo nga bakoze empisa embi tubajjamu kuba tetujja kugamba ennyanya emu ejjavunza ekisero ate empande emu eyuwa ekisero kati ezo empande emu bw'ogiraba ng'ogira ogenda egudde weetisse ejja kuyuwa ekisero kyonna olina gireka eyo ennyanya n'ogijjamu envundu eyo era kyemumanyi abapoliisi b'e Masaka nabo baakwatiddwako Wow, akadi katwala kantindigwa tunataka okuba nate nga tunzika programu yaffe eno akafubo patukubaganya ebirowoozo n'okulaba nate endowooza z'abantu ku nsonga ez'enjawulo ezitali zimu. Ssentebe tuddeko mu kitundu kyayagala okuba nga oba oliawo foka ssentebe mu disitulikiti ye Rubaga waliwo omwala ogufuuse ensonga nga gwali mu buyinza nteekateeka ki gy'olina okulaba ng'omwala ogwo guli awo ng'agenda mu Ndeeba guli kuleerwa awo naddala mu Rubaga South actually gusimbye nnyo mu Rubaga South wakati olubwama nindaba gukolebwako ekkubo liri lyasibwa eridda Kabuusu sigogamba lyasibwa era ndaba bagezaako okukola gavumenti KCCA era tujja kwongera ojjukubiriza okutwongeramu amaanyi okulaba nti bakole speed ninga ndaba bakola oli muvubuka njagala ebigambo ebisembayo naddala omuvubuka mwene embeera yakanoweshani ya COVID-19 kyenkubiriza abavubuka okuba abakakkamu obutatwalibwa byabufuzi bya Uganda ebyokusiiga enziro ebyokwevuma ebyokulwanagana wabula beegatte ku gundi beegatte ku nzida eziyina amaanyi ngaffe bajjenga beegattako bajja kufuna emboozi ezibazimba bajja kufuna emirimu ebintu ebyo byonna tulabe engeri gye tugenda omanyi buli wowe kusibira ewamu bingi bikuyitako ate basobole okwegatta ku ffe buli muntu yenna gwolabye nti alina kyayongera ku Uganda ettaffaali tomuvaako naye mulimu abongera ku Uganda ettaffaali ng'embeera zaabwe zakusiiga nzero baganda baffe bangi basibiddwa bakyali makomera olw'embeera ebyokwekola ebintu ebitalina maki makulu era nze mbakubiriza nga mbagamba tebabalimbalimba njagala kubabuulira kati mbalage nga bano abaali baleese okukuba obusefuliya bo bakubayo omulundi gumu ne babivaako guli okukukusa embuto zaabwe era kyemmanyi bo baafuna kakati mmwe baganda bange babakozese bafuula amadaala bamale balijjewo mbakubiriza okuba abakozi n'obutayenyigira nnyo mu bintu bitalina makulu mbaagala nnyo amanya gange nja kugabaddiramu kuba oyinza okuba nga puroguramu ogisanze mu maaso nga bulijjo nze Majambere ka muntu Ssemakula Ivan amanyiddwa nga nnyo empologoma ya Museveni kakati Rubaga bagamba empologoma ebbiri we zirwanira wakutuka busubi mwenna muneegatteko tusobole okulaba tutuzimba Rubaga mbagala nnyo ngati nabakunzi ababodaboda mu Rubaga bategekedde ki ababodaboda singa oboze nga gwe empologoma ya Museveni ababoda mu Rubaga tujja kuba planingira lwakuba tukyalina akaseera akazibu aka coronavirus
akantu ako baganda bange temugamba nti Majambere yeyagaliza yekka naye musooke mugumiikirizeeko ku biteekoteeko byo bya pulezidenti ku mateeka gano tuleme okuggwera mu kkomera n'okuyisa mu mbeera ki enzibu akati wetwa tusobodde okubira ababodaboda bingi by'okuba pulaningira mbayina ngenda kubasakira ngenda kubateerawo nga nyingidde akalulu ako manyi njakawangula ngenda kubafunirayo loans zebasobola okujja pikipiki mu loan okulaba nti zibaako kyekibagattako olwakadde kansiibula abantu bange abeerubaga era mbaagala nnyo mweyongere okukwatisa masiki ate nange batandise okugaba abantu bange bajja kuzibatuusaako olwakadde mbaagala nnyo mukama abankuumire weewaawo nate program akafubo bwetyo bwetambudde nga tukubaganya ebirowoozo naddala ku nsonga ez'enjawulo kulaba n'okuwuliriza kuba kukwo oba n'okwesalirawo ku nsonga eziba zigenda maaso munda mu ggwanga lati Uganda. Program tujja kuba tuba nayo n'olunaku olw'enkya naddala n'abantu ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo bannamateeka abantu abalina bizinesi ez'enjawulo abalina kye beekoledde batubulire bo babikola batya n'okulaba nate nga tuwaŋŋana amagezi okusobola nate okutwala eggwanga lati Uganda mu maaso nga bulijjo muzzukulu wa Katongole Simagana Farouk Sesaz nkwagaliza olunaku olungi weeraba. Akafubo program akafubo mutukubaganyiza ensonga ez'enjawulo n'amawulire agatali gamu byabufuzi ebyenkulaakulana ebyenjigiriza ebyobulamu empeera z'abantu mu program akafubo wano ku ABS TV okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 3 ku Monday mpaka ku Lwokusatu. ABS TV ekuumuza ebirowoozo. Oli mu kulaba Television ABS ekuumuza ebirowoozo.